olunaku olw'enkya lwakubiri obwakabaka bugenda kutongoza olwendo Kattanyonta amazzi olwendo Kattanyonta era olw'enkya ku lwokubiri nga 24 Ssaabasajja Kabaka akwasibwa omutendera ogusooka phase 1 eya twekobe ejjudde olwokutaano 27 tusooka ku makya ku ssaawa 4 Ssaabasajja Kabaka ajja kuba akwasibwa ekizimbe gali kwoleka eky'emyaliro 6 kyeyasiimye n'atuuma Kabaka Mulondo. Bwe ziwera essaawa 7 buli muzikiti gulimu edduwa ey'enjawulo esabira Ssaabasajja Kabaka olw'omukaaga nga 28 buli ewali ekkanisa mu Bwakabaka bwa Buganda ey'aba Seventh Day tugenda kubanga era nga tusinza bwe tuvaayo ku lw'omukaaga olwo lwennyini tulina omukolo omulala Katikkiro ayingira Butikkiro omugenyi wa Ssaabasajja Kabaka ow'enjawulo kujjiko bino byonna His Majesty Kabaka w'Abasanti atuuka ku kisaawe Entebbe olw'eggulo olwo nga 29 Beene ajja kuba ayaniriza mu ngeri y'enjawulo Asante Hene ku Bulange wano nga 3 olwa bbalaza 31 omwezi ogw'omusanvu omukolo ogw'oku ntikko mu Lubiri e Mengo